Essula ey'omwenda. Awo bakabaka bonna abali emitala wa Yoludaani mu nsi ey'ensozi ne mu nsenyi ne ku ttale lyonna ery'ennyanja ennene Lebanooni gye lusimba, Abakiiti n'Abamooli n'Abakanani n'Abaperizi n'Abakiivi n'Abayebusi bwe baakiwulira ne balyoka bakuŋŋaanira wamu okulwanyisa Yoswa n'Abayisirayiri n'omwoyo gumu. Naye abaali mu Gibyoni bwe baawulira Yoswa bye yakola ku Yeriko ne Ayi, ne basala amagezi ne bagenda ne beefuula ng'ababaka, ne batwala ensawo enkadde ku ndogoyi zaabwe n'amaliba ag'omwenge amakadde agaayulika agaatungirirwa, n'engatto enkadde ezibotose mu bigere byabwe era nga bambadde ebyambalo ebikadde, n'emmere yonna ey'entanda yaabwe ng'ekaliridde ng'ekutte obukuku. Ne bajja eri Yoswa mu lusiisira Girugaali ne bamugamba ye n'abantu ba Isirayiri nti tuvudde mu nsi wala, kale kaakano mulagaano naffe. N'abantu ba Isirayiri ne bagamba Abakiivi nti wozze wammwe muli wakati wa nsi yaffe, naffe tunaalagaana tutya nammwe? Ne bagamba Yoswa nti tuli baddu bo. Yoswa n'abagamba nti muli baani era muvaawa? Ne bamugamba nti abaddu bo bavudde mu nsi wala nnyo okujja wano olw'erinnya lya Mukama Katonda wo, kubanga twawulira okwatiikirira kwe ne byonna bye yakola mu Misiri, ne byonna bye yakola bakabaka ababiri ab'Abamoli abaali emitala wa Yoludaani, Sikoni kabaka w'e Kesuboni ne Ogi kabaka w'e Basani eyali mu Asutaloosi. N'abakadde baffe ne bonna abaali mu nsi yaffe ne batugamba nti mutwalire olugendo olwo entanda mu mikono gyammwe, mugende mubasisinkane mubagambe nti tuli baddu bammwe, kale kaakano mulagaane naffe. Emmere yaffe eno twagisibirira entanda yaffe mu nnyumba zaffe ng'ekyabuguma ku lunaku lwe twavaayo okujja gye muli. Naye kaakano laba ekaliridde era ekutte n'obukuku. N'amaliba gano ag'omwenge ge twajjuza gaali maggya era laba gayuliseyulise. N'ebyambalo byaffe bino engatto zaffe bikaddiye olw'olugendo olunene ennyo. Abantu ne batwala ku ntanda zaabwe ne batabuuza bigambo eri akamwa ka Mukama. Yoswa n'alagaana nabo emirembe, n'alagaana nabo obutabatta, n'abakulu b'ekibiina ne babalayirira. Awo mu nnaku 3 nga bamaze okulagaana nabo ne bawulira nga baliraanwa baabwe era nga baali wakati waabwe. Abaana ba Isirayiri ne batambula ne batuuka mu bibuga byabwe ku lunaku olwokusatu. Ebibuga byabwe byali Gibyoni ne Kefira ne Beerosi ne Kiriyasuyalimu. N'abaana ba Isirayiri ne batabakuba kubanga abakulu b'ekibiina baabalayirira Mukama Katonda wa Isirayiri, n'ekibiina kyonna ne kyemulugunyiza abakulu. Naye abakulu bonna ne bagamba ekibiina kyonna nti twabalayirira Mukama Katonda wa Isirayiri, kale kaakano tetuyinze kubakwatako. Bwe tunaabakola bwe tutyo okubaleka nga balamu, obusungu buleme okutubaako olw'ekirayiro kye twabalayirira. Abakulu ne bagamba nti mubaleke nga balamu. Ne babeera abaasiba enku era abasenyi b'amazzi eri ekibiina kyonna ng'abakulu bwe baabagamba. Yoswa n'abayita n'abagamba nti kiki ekyabatulimbya nga mwogera nti tuli wala nammwe nga muli mu ffe? Kale kaakano mukolimiddwa, so tewalibula kubeera mu mmwe abaddu ennaku zonna, abaasiba enku era abasenyi b'amazzi eri ennyumba ya Katonda wange. Ne bamuddamu Yoswa ne boogera nti kubanga abaddu bo baategeezebwa ddala nga Mukama Katonda we yalagira Musa omuweereza we okubawa ensi yonna n'okuzikiriza bonna abali mu nsi mu maaso gammwe, kyetwava tutya ennyo olw'obulamu bwaffe ku lwammwe ne tukola bwe tutyo. Ne kaakano laba tuli mu mukono gwo. Bw'olowooza nga kirungi era kituukirivu okutukola, kola bw'otyo. Era bw'atyo bwe yabakola, n'abawonya mu mukono gw'abaana ba Isirayiri okubatta. Ku lunaku luli Yoswa n'abafuula abaasiba enku era abasenyi b'amazzi eri ekibiina n'eri ekyoto kya Mukama, ne kaakano mu kifo ky'anaalagiranga.